n'abaana b'omukazi mwali tembaweerera? Bannange kye nakugambye mukama wange sente zaatuukiranga ku mwannyinaze byonna ebisinga ng'alaga nti yali mu control. Ne kati nze nsinze okubonaabona, nze nsinga okuwulira obulumi. Sikaani neeraga nti mulimu ki omwana. Olwo nga ndi myezi nga 1.5 nenzira ewaka nembeera awo, naye nga buli lukya mpulira ennuma gye nnumizibwamu si eyo gamba nti ki olubuto olw'omwezi ogumu ekitundu. Nnuma gye lunnumamu, ng'olubuto lunnuma. Nenkuŋŋanya era obusente mpola mpola nenzirayo mu ddwaliro. Nengenda nenkola sikaani ey'okubiri ng'era bwe nagikulaze. Sikaani ey'okubiri eyo neeraga nti temuli mwana. Ng'ate esooka ya konfaminze nti mulimu ki omwana. basawo ne baŋŋamba olubuto olwo yinza okuba mulimu mazzi, kitegeera. Ne ŋŋamba nnuma gye lunnumamu nga lunnuma ng'olw'omwana. Munaakomyawo ssente zange awo nja kusonyiwa. Kyekigambo kye yaŋŋamba. Ssente ziringa mmeka olowooza ze mwalya mu kubala abalamu? Bannange siyinza kulimba kubanga nze oli yampangako bubi. Yamalayo bbanga ki ku kyeyo muganda wammwe? Kyeyo yakikubira ddala emyaka gyalinga 3. Myaka 3 okuva lwe yagenda ng'abaweereza ssente? Aweereza ssente ze. Emyaka 3 talina kintu na kimu kye yasangawo? Talina kye yasangawo mwegyo emyaka 3. Wadde ne waatandikira nti we wano. Mwe mulina kye mwakolamu mu ssente ezo okuleka okukyakala? Tewaliwo kye musobola kutunda ne muwaako ssente? Mukama wange sigayinza kugamba nti kino oba kino. Tewali wadde nti oba kano. N'akayumba ke ndimu okalaba. Nako ndiwo obubeezi oli yannyamba buyambi nang'ajo obeere wano. Nga sirina ssente za kupangisa ninantaasa ne mbeera wano. Kati wakusemba ddi okugenda mu ddwaliro? Ddwaliro olusembyeyo era luno lwe lumazeemu amaanyi. Sikaani eyo yasembayo ng'eragira ddala nti ki lubuto si lwa mwana. Neŋŋamba kati sirina kyakukola. Kati magezi ge nnina okusala kulaba muzira kisaali eyo antaase beeko nange wendaga, naye ng'obuzibu obuliwo baŋŋamba mukulu muganda wange ye yabikola bino byonna. Kale tubaaniriza butereevu yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okwosaako okuba nga mutuwuliriza mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo ku mirimu egy'enjawulo gye musinzira okubeera nga mukakkalabya. Tubeebaza era tubasabira birungi byereere. Nsaba mbuwombefu video sooka ogimpereka like kijambeko okubanga edduka ku misinde gy'amaanyi information etuuke kwayagala ogiraba n'okugiwuliriza mukadde. Tukusaba otwegatteko ng'osubscribinga ku mukutu ofunenga latest updates ne latest information okuva mu buli kanyomero akakola eggwanga Uganda ne bweru waalyo. Nze Vicky, olunaku olwaleero nina story y'omuntu omu gye tugenda okuba nga tufuna mu bimu ku bye yannyumiriza ne kye mulaba ali mu kaseera kano, nenjagala tubigabane nze nammwe oboolyawo tunaabaako kye tutuukako. Nyabo gyebaleko. Kale ssebo nawe gyebaliko. Kale obulamu bugamba butya? Obulamu bwe butyo si bulungi. Kaana kakuze muli mu bulongo? Naawe olubuto si lwa mwana mukama wange. Waliwo eyeetikka olubuto olutali lw'abaana? Olubuto si lwa mwana. Lubuto lwaki? Lw'abasajja oba lw'abakazi? Bwe lutaba lw'abaana luba lw'abakazi oba lw'abasajja? Naye kati gwe oli mukazi, kati lubuto lwa musajja? Lubuto munne lwajja lukka. Kyokka kati kugenda kubeera nga Mariya eyazaala omwana. Siyinza kulimba mukama wange. Teweebaka na musajja?
si lwa musajja. Ekibuuzo tokizeemu. Teweebaka na musajja? Si lwa mwana. Lwaki olutaba lwa musajja? Lubuto mukama wange lwajja lwokka nalaba bulabi nga lutandika kuzimba nga naye mmanyi lwa mwana. Ne ngenda mu ddwaliro nga si lwa mwana. Nga bagamba lwaki? Sikaani eyasooka yandaga nti olubuto mweruli. Yeeyo. Ne mpisaawo ko akabanga. Bwe mpisaawo akabanga ne nzirayo nfune sikaani ey'okubiri. Yeeno mukama wange. Ng'olwo wayiseewo emyezi nga3 nga bakebera nga temuli mwana. Eno bagamba mulimu omwana. Ng'eraga nti mulimu omwana. Eno yeyasookera ddala. Kati ne ngenda ku eno ey'okubiri. Mu myezi awo nga3 nakitundu awo. Ne ndaga mbu temuli mwana. Lino ddwaliro ddala. Sin Medical. Lino KMH. Kati ne mmala ne ngamba biyinza okuba musawo n'angamba ojja kudda tukole ki? Tuddemu tukole sikaani endala. Tukonfaminge tulabe. Nziramu nkola eno era. Bwe nkola n'eyo nayo ng'eraga temuli ki. Kati eno noddayo ku lino eddwaliro eryasooka. Ne nzirayo ku lyasooka. Ndaba oba kituufu kye baali oba kuba bano bagamba nti mulimu omwana. Bano ne bagamba abookubiri temuli mwana. Temuli. Then noddayo. Ne nzirayo. Ne bagamba temuli. Kati ne ngamba labika musawo alimba. Kati awo nga lugenda myezi ndaba gigenderedde. Kati era muno mulaga mulimu omuntu. Kati ne nkola eno. Eno yesembyeyo. Kati muli. Ne ngamba owaayi kansale kandaba oba nafuna omuzira kisaana. Eno nayo nekakasa nti temuli. So sikaani ziri 3 ezika confirming nti temuli mwana. Sikaani emu ye yasookera ddala yekakasa nti mulimu omwana. Kati bwe mmaliriza mukama wange ne ntambulako ne ngamba oba nfubeeko wentambula kubanga nga ndaba kikoze eki kisusse. Bwe ntambulako we natambula ne baŋŋamba olina muganda wo gwe mwakola ki gwe mwaliira ssente ze. Olina mu ssente z'omuntu gwe walya? Nina ssente z'omuntu ze mwalya. Ko nze ne mugamba muntu ki? Kwe nambuuza tolinako muntu gye yagenda bweru kuba kyeyo ne mwannyoko ne mukwata ssente ne muzirya. Kati muganda wo oyo yakomezaawo ki? Akafaya. Mwalya ssente za muganda wammwe? Ssente zo mukama wange twazirya kubanga babange yasinga okuba omulyayi. Ssente twazirya. Mukulu wange mwannyinaze. N'enkuba yagala kutonnya oba naatugumiikiriza ontyo? Ssente bwe tuzirya kati bwe yamanya nti agenda kudda. Katono enkuba eyinza obutawera jjowero funa umbrella mu mmotoka muli. Kwako ebisumuluzo. Naye ndaba ng'egenda okuwera simanyi. Eyinza obutawera. Oggyeko kamera? Kweri? Okay. Eno keetandisa amatonda amangi. G'omuzira. Bwe yakomawo n'ajja ewaka n'ambuuza mwannyoko ali wa Charles. Ko nze ne mugamba Charles taliiwo ne gye yagenda sikola ki simanyiiyo. N'ambuuza ebintu bye namugamba okukola oba bye nabagamba okukola mwabikola. Ne mugamba abo ebintu bye watugamba okukola ebimu sibikola ki sibimanyi. Nagamba naweerezanga ssente zange nga mbaweerako nammwe ezammwe munzimbire mu kapoloti kange munteerewo ennyumba z'abapangisa nteerewo n'ennyumba ennene. Ne mbawa ssente mugende mu kirombe baana batandika okusima omusenyu. Ssente ezo bintu ebyo byonna tewali n'ekimu kye mwakola. Mbawadde omwezi gumu
gwe ne mwannyoko Charles amukomezaawo ssente zange. Njagala ogenda okunkubira essimu mu luvannyuma lw'omwezi nga ssente zange mukola ki? Muziina. Kati atambula agenda. Bw'atambula n'agenda omwezi guggwako. Wafuna Charles muganda wo? Ate Charles namufuna. Charles saamufuna. Charles yambula ngenda omugwako nga yagwa eddalu. Ntandika nange okweraliikirira. Ne ŋŋamba nkoze ntya. Olw'okweraliikirira okungi ne ngezaako mukubira essimu. Muganda wange. Baba bwe namukubira essimu yambuuza kimu, ssente zange muziina? Charles ye wamufunye ne muleeta ssente zange? Nze ne mugamba baba ssente Charles namulabye naye yagwa eddalu. Te nange kennyini sikola ki? Ssente siziina. Sina gye ŋŋenda zijja. Ko ye ekigambo kye yanziramu kyali kimu. Bw'oba tofunye ssente zange kinaakutuukako onookola ki? Onookiraba. Era bye bigambo ebyo teyayongerako kirala. Okuva olwo ne ntandika obbonaabona. Lubuto ne lutandika okuzimba. Wali olina omusajja mu kaseera ako bba oba omuntu gw'oyagala? Mu kaseera ako nalinako omuntu gwe njagala naye nga sibeera naye. Ngeri gye nali nsigaza abaana ba mukulu wange ate nga sisobola musajja muleeta mu nnyumba ya muganda wange. Tandika okweraliikirira. Lubuto ne lunzimba. Lubuto ne lutandika okunzimba. Lubuto nga lweyongera bweyongezi. Nsituka ne ŋŋamba kangendeko mu ddwaliro ezzungu. Nsituka ne ngenda mu ddwaliro ezzungu ne bankebera. Bwe bankebera sikaani n'eraga nti mulimu ki? Omwana. Olwo nga ndi myezi nga 1.5. Nenzira ewaka ne mbeera awo naye nga buli lukya mpulira ennuma gye nnumizibwamu si eyo gamba nti ki? Olubuto olw'omwezi ogumu 1.5. Nnuma gye lunnumamu ng'olubuto lunnuma. Ne nkuŋŋaanya era obusente mpola mpola. Ne nzirayo mu ddwaliro. Ne ngenda ne nkola sikaani ey'okubiri ng'era bwe nnalikulaze. Sikaani ey'okubiri eyo n'eraga nti temuli mwana. Ng'ate esooka ya konfaminze nti mulimu ki? Omwana. Abasawo ne baŋŋamba olubuto olwo luyinza okuba mulimu mazzi. Kitegeera. Ne ŋŋamba nnuma gye lunnumamu nga lunnuma ng'olw'omwana. Ne ntwala obudde bwe gyawera emyezi 6 ne nga kanzeyo mu ddwaliro yongere okwetegereza. Omanyi sikaani zino nazo zikola ki? Zirimba. Ng'obuto buli lukya lwongera kunnuma, lutumbiira, lwagala kwabika. Ne ŋŋenda bakola sikaani. Sikaani sitiru n'eraga temuli ki? Awo toddamu kuwuliza kuwona muganda wo? Simuwuliza. Ye ne bw'okuba essimu tagikwata. Eyo muganda wange yali agenda ebweru. Tagikwata. Tabaako na kigambo era ng'evuga n'evuga nga tagikwata. Ne ŋŋamba nkoze ntya? Ng'obulumi bunnuma. Nga nfa obulumi. Nakati wendi wano obulumi bunnuma obufuufi. Nga ndi awo. Luwezezza bbanga ki olubuto? Lubuto luno ekitono ennyo. Lugenda mwaka gumu n'emyezi 2. Naye olubuto lunnuma. Era ekyabaleese kyannyambye embeerawo n'endaajana. Siina kyendya. Ndi awo ne ŋŋamba oba naafuna omuzira kisaana nnyamba. Abaana yabatwala muganda we yali akulekera? Abaana be yajja n'abatwala. Baali bameka? Baana baali 2.
mbeera wano mu kayumba kange ne mboyaanira wano kyokulya ne kimbula naye nga nfa obulumi nfa. Ate ababa abaana bali ludda wa? Baana abange nabatwala mu kyalo nga sirina kye mbaliisa ne mbatwala ewa maama bali eyo naye nga nnumizibwa nfa. Simanyi baana abaayo omuzira kisa nnyambe naye nfa. Okoma ddi okuba ku ssimu ya muganda wo? Muganda wange sekitutte ebbanga ddene kuba era namukubirako kaawo ne mugaba abo bannakunyiiza nsaba kunsonyiwa. Yanziramu yampa muntu mulala nnyo kujjako nga mukomezaawo ssente zange. Kyekijja okusonyiwa kyokka. Munaakomyawo ssente zange awo nja kusonyiwa. Kyekigambo kye yaŋŋamba. Ssente ziringa mmeka olw'obuzaze mwalya mu kubala abalamu? Bannange siyinza kulimba kubanga nze oli yampangako bubi. Yamalayo bbanga ki ku kyeyo muganda wammwe? Kyeyo yakikubira ddala emyaka gyalinga 3. Myaka 3 okuva lwe yagenda ng'abaweereza ssente? ng'aweereza ssente ze. Emyaka 3 talina kintu na kimu kye yasangawo? Talina kye yasangawo mwegyo emyaka 3 wadde ne waatandikira nti gwe wano. Mwe mulina kye mwakolamu mu ssente ezo okuleka okukyakala? Tewaliwo kye musobola kutunda ne muwaako ssente? Mukama wange sigayinza kugamba nti kino oba kino. Tewali wadde nti oba kano. N'akayumba ke ndimu okalaba. Nako ndiwo obubeezi oli yannyamba buyambi nang'aje obeere wano. Basiina ssente za kupangisa ninantaasa ne mbeera wano. Kati wakusemba ddi okugenda mu ddwaliro? Ddwaliro olusembyeyo era luno lwe lumazeemu amaanyi. Sikaani eyo yasembayo ng'eragira ddala nti lubuto si lwa mwana. Neŋŋamba kati sirina kyakukola. Kati magezi ge nnina okusala kulaba muzira kisaali eyo antaase. Beeko nange wendaga naye ng'obuzibu obuliwo. Baŋŋamba mukulu muganda wange ye yabikola bino byonna. Abo abagamba baali tebasobola kujjanjaba? Tebasobola kunzijanjaba ku ensonga eriwo. Oli alina kumala kunsonyiwa. Muganda wange amala kunsonyiwa. Mwera ne bw'anaaba tansonyiye sirina bwe nnyinza kuwona ne bwe nnaaba nnina ssente nga tansonyiye siyinza kuwona. Y'alina okusonyiwa ekisemba? Alina kusooka kunsonyiwa ne ndyoka nfuna obujjanjabi naye nfa obulumi nnumizibwa. Wakeera bukeezi ku makya n'ogenda okusanga ng'olina olubuto? Alina olubuto nga luzimba mpola buli lukya lweyongerako. Namba ya sisita wo giina? Namba ya sisita wange ngiina. Yimpeeko tulabe. Eri 0709. Bajja musumbuwa abantu bangi togisoma leeta. Yeeriwa yeeno? Kikulu kati abalya ssente z'abantu n'ekyo kibawe ekyokuyiga. Sebisinga mulya ssente z'abantu nga temmanyi. Kati gwe temulinawo yadde kantu nakamu ke mwekolerawo? Tetulina wadde. Kati ye muganda we essaawa zino ali luddawo omulenzi? Yagwa eddalu. Yagwa eddalu? Abeera sayidi ki gye wasemba okumanya gyali? Bannange nasemba omulaba nga ali eyo kamwokya. Nga yagwa eddalu ali ku kkubo okwo. Bamuyita ani sisita wo?
Sister wange yenna Kalyango. Kale. Tatera kukwata simu oba takwata namba mpya. Naye bintu bye muno olaba mukubira bwatyo inagiremerako. Obuzibu sente z'abandi nammwe mwali ennyingi. Esimu tekwata kansooke njiddemu. Kale kamuddemu omulundi gumu. Yani? Yenna Kalyango. Nakalyango ate ggwe? Nze Namwanje. Hello. Hello. Gyebaleko nnyabo. Kale sona wajale. Kale njogerako ne mukyala Nakalyango. Yeah. Oli bulungi nnyabo? Ndi fine. Oh, kakati? Kosa kwitani. Namwanje Anet. Muganda wo gwe bayita Namwanje Anet omububa omumanyi? Anisho. Omukyala gwe bayita Namwanje Anet. Olina video okoze muno muyita muganda wange. Ate si muganda wo. Yaliko. Oluganda lwavaawo. Yalumalawo. Ye kennyini? Kale nze bampita Vicky. Asawa. Ntera okuyambako ku bantu ebise ebisinga babeera n'obuzibu obw'enjawulo. Okola ngani? Ndi munnamawulire. Kati mbadde ndikuwulirizaako ku nsonga z'omukyalo ono amanyi sitwala sayidi emu eya story. Bangambye nti okubako ku kyeyo naye bakkiriza nti kituufu baasobya bakozesa ssente z'omu butali bulambulukufu. Naye bagamba nti kino embeera gye balimu kati erabika bakonfaminga nti eva gy'oli. Lwaki tosonyiwa? Bali mu mbeera ki? Kyonna kye kyewakola okimanyi. Kati bisabo gwe munamawulire batogambooza. Munaye kulwa tusaba busabi nga famire. Temusobola kufunayo kadde ne mwogerezeganya ne musonyiwagana koze ensobi zikolwa abantu. Komaawo kuba kale sebo sisobola. Abantu abo banyumya nnyo nga bw'okiwulira. Baakola ki ekinene ekitasonyiikika? Njagala weeteeke mu ngatto zange oba nga ndi mukyalawo oba nga ndi mwannyoko. Nenkwata ekkubo ne ngenda ebweru. Nengenda nenkolerera abantu abo buli kirungi kyonna nga nkibakolera. Nenkola ebintu byange ne mbonabona okumala emyaka 3 miramba nga ndi ku kyeyo. Ndi mu kubonaabona tebamanyi ngeri ki gye nafunangamu ssente zange. Nenkwata ssente zange nga nziweereza abantu abo ne bankubiranga amasimu nga ne bamperezanga ebifaananyi nga bandaga nti kyenjagala bakinkolera. Nembaweereza ssente banzimbira ennyumba mu puloti kubanga nagirekawo. Abantu abo ne mbakolera bizinesi. Nemba nga nze mpeerera abaana baabwe. Nemba nga buli kirungi kyonna kibatuusaako ate nga nnyabwe si yanzaala. Ekintu kye bansasulamu amazima ga Katonda mu ggulu kuba nti ndi bweru mbakubidde essimu nti nkomawo awaka nkooye ekyeyo. Ne bagenda ne bantambulira olw'obuntu obutonotono olw'okuzibuka nti ebintu byange baali tebabikolere, ssente zange baazirya, bawulidde nti nkomawo ne baagala banzitire ku kyeyo. Ne baagala banzitire ebweru abantu abo. Aga Katonda oli ne Katonda ne bawanuka mu ggulu nakka wansi nga yanneegayirira okusonyiwa abantu awo. Njagala kuwulira eggulire erimu kati nga bw'oli munnamawulire. Njagala onkubira ekirango nti baafudde. Mbaweereze ssente za COVID.
naye saagala kuwulira kintu nti basonyiwe kuba siri basonyiwa kubanga nze tebantuusaako amazima ga Katonda mukulu nze nakoma ku mugo gwa ntaana nga naye okusobya kya buntu kyabuntu nakugambye weeteeke mu ngatto zange oba mu ngatto nga nze ndi mukyala wo oba nze mwannyoko omuntu agenda ndibweru n'abonaabona temumanyi bantu babeera bweru sente ge tuzijja naye kati mwaka mulamba tosobola kusonyiwa saagala kumanya nzaabo kye bankola banzimbye olubuto n'embeera ng'omuntu agenda okuzaala enkya naawe tosalawo netuka kusaawa envanyuma netuka nze mu ntambi yange basimbamu kitooka abantu abo nga banneekweka beekwese ne sente zange netuka kusabayo okufanga n'abaana bange tebabajja masomero abaana tebasoma abaana babasuula eri wajjajja kale bannange saagala kuwulira mboozi amazima ga Katonda oba oli munnamawulire gaawo oba oli munnamawulire gaawo saagala kuwulira mboozi ekwata ku bantu abo njagala kuwulire limu nti baafudde oba nga kuliko omwe yafudde naye nga famire zonna zikolagana zisobagana ne ziddamu ne zitabagana nga tebatuuse bagadde kutta nze omuntu gwe baali baagala okutta kati singa beegayirirana ekyokwagala okutta abadde tebakiŋŋambye nti kyalimu nkugambye nze bandizija ebweru nga ndi mulalu bantika butesi kunyonya okunkomyawo wano ng'abantu abo bansuulidde ddala ebweru ne bankomyawo kuno ndi mulalu banzimbiza olubuto ninga omuntu agenda okuzaala enkya abo abantu tebalinyako na gye nalwalira tebamanya nayo tebalinyako gye nalwalira singa teyali senga wange kunkwatako kunzijanjaba n'atwala gye banzijanjabira okunsujjako nti bantekako singa bwegayiriraani kati tosobola kugamba muntu oyo eyazza bino ku bano kale n'amala gasonyiwa Mukama ali kuweereeyo mpeera kye baba bakola bagende gye baali babinkolera babibajjeko kubanga nze bwe nagenda gye nalaga nasaba ekintu kimu bwe baba bwe bakinkola ne bansuula eddalu ne banzimbya olubuto abikyuse bukyusa akoleyo ttaani abibaddize bw'aba yabibaddiza kati nabo baloze ku mbeera gye nalozaako naye omwaka mulamba empeera bagirozezza ogwange gwali gumu n'ekitundu gwange gwali gumu n'ekitundu tebannatuuka kwenatuuka kati mwaka gumu n'emyezi 2 nze nakumala gumu kitundu mu eyo embeera nga ndi mulalu nga ndi muzimbi wa lubuto nga n'ekyokulya sikyasobola nga ne bwe kibeerawo awo singa teyali senga wange singa katibeegayirirayo eyanfunira omuntu eyali binzijako era bwe yantuusayo nga bamaze okuŋŋama ti ne baabinkola namugamba ekintu kimu ebintu byabwe bibaddire oba byabaddira essaawa basasulire okutabagana kyabuntu yes byonna bye bakola bingi naye kati omwaka gumu n'ekitundu nagwo ng'osasula muntu kibi kale sitaasavinzeeko omwaka gumu n'emyezi 2 bannange nze banneesonyiwe nyaba wegayirire muganda wo banneesonyiwe baba mukwano ani baabawo bannange oli mukulu wange ani baabawo mwali muntambuli okwagala okunzita nali ebiseera wali tokujjukira nti ndi muganda wo bamunensaba kunsonyiwa sonyiwa nze munnange baba nfa obulumi mukwano ofa obulumi nange nali mbufa naye kati nze kitu ekyo kyoliko mugamba nti nze nakikola naye si nze nakikola munnange nfa taasa nze nakikola kati ngenda kukubuulira omuntu eyakibakola bw'anaaba akkiriza okubajjanjaba mugendeyo abajjanjabe bw'anaaba agaanye nze tebinkwatako kale mukwano tweyanzizza nze tebinkwatako mugina kumwegayirira nnyo kubanga kimwantuusako naye kyamunyiiza nina mwegayirira nnyo kuba nti abasonyiwa tujjagezaako kuba kati bino bya buntu omusaayi gusigala musaayi anti nkugambye nze si nze nabibakola nze nagamba bugambi muntu abibaddize kati bw'aba yabibaddiza siina bwe mugamba nti ate bibajjeeko kuleka kati nga bw'oli munnamawulire mukubire omuntu oyo eyabibaddiza bw'aba atazeewo okubayamba abayambe bw'aba tabayamba tetibinkwatako naye era gwe osobola okumutugambira nze sisobola tebo sisobola nti gwe yamutuukira oli munnamawulire watazeewo okunoonyereza
bayambire ddala wasazeho bayamba kubayambire ddala baba munnange yamba muganda wo mutaasa afa nyamba essaawa zino eyali bakola yalina okubayamba sinze wandinyambye n'omuŋŋambirako kati saba munnamawulire wanje wanje nyabo tomalira biseera kyenkuganza ekyo mugende munoonye omusajja eyakyusa ebintu ebyo n'abibaddiza bwe buyambi bwokka bwendabawo nze munveeko kati ye naamufuna ntya wano mu Uganda tolowooza aliwala mumukubire essimu mukubire ajja kubabuulira nti obaana abakolako bataabakoleko ate n'essimu ye yennyini sigirina essimu nze njirina essimu njirina njagala mukakasa abantu essimu njirina bagimpeeko ndabe naye bwefuna bufunyi wogiwandiika baginsomere wandiika 074 0 074 asatu 72 kati naawe tubadde tusaba osooka omukubireko sisobola nze sirina kyemugamba byange byeyankolera binamusaba yabikola byakugwa sirina kyemugamba nkugambye omulimu oba ogutandise nga gwe munnamawulire kugguse nze sirina kyemugamba naye tugenda fesinga omuntu atisi gwe walibadde otugamba nti kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti oba agyeko obujja yabo wanjisa n'abaana b'omukazi mwali tembaweerera bannange kyenakugambye mukama wange sente zatuukiranga ku mwannyinaze byonna ebisinga ng'alaga nti yali mu control ne kati nze nsinze okubonaabona nze nsinga okuwulira obulumi naye kati gweobaana wali obalabirira bulabizi ng'obawa buwimere nze nali mbalabirira bulabirizi kasita ntuukiriza obuvunaanyizibwa bwange kati ono omusajja tumukubire tumugambe eki musajja lwani mukubidde netumugamba n'atwegayiririrako ku mukyalo oyo n'atusonyiwa kale omusajja n'asonyiwa kuba mpulira nfa kale omusajja enamba kasito ye bagikuwadde mukubire bukubizi mukubireko tulabe nze sigenda mukubire bibyo tosobola kutandikirawo nze nga nze siinaako airtime kale mukubire kwene eyange iye yiseemugo yogera naye bw'aba akutte disembeze wano tuwulire kyayogera wano awe wati halo gyebaliko ssebo kale mukyala Nakalyango yansindiseeko ewuwo waliwo omukyala amuyita Nakalyango muganda wange muganda wange nina ebirwadde ebinnuma naye yansonyiye naye yaŋŋambye ansindiseewo nti naawe bwonsonyiwa anti nkubuuliza Nakalyango bangi ali awo mukadaame yali agenda ebweru ono Nakalyango abeere e Dubai eno mbawalapo yesebo otyo ansindise ewuwo ku birwadde ebinnuma ti bw'oba bwonsonyiwa nga nfuna obujjanjabi oba oba tuwagambe kati mugambe yesebo mujje mwenna kale sebo kuba okugenda ndina mu bize ndi mu dduwa zange wano naye mugaye mujje mwenna kale sebo kati owulidde kati ate oli sisita agenda kukkiriza bwabeera anti tuba tulina era omukubira omutegeeza kuba bwe simanyi bw'aba yatusindise yajja kukkiriza kale kati katukubire sisita omugambo we twogedde naani n'omusajja kale so kozi ye ne badde esomera 93 ya sisitawo yesebo
kati kwata omugambe likwatirawo. Alo. Naye mba munjagaza ki? Mukulu wange omusajja mukubidde n'aŋŋamba bw'oba onsonyiye mbu tugendeyo ffenna naawe. Agwe naani? Nze naawe. Kati waba kusonyiye gwe kwata okuba ogendeyo saagala kunsumbuwa. Anti agambye tugende babiri. Samu kunsumbuwa. Nange. Kati ngenda kukola ntya baba agaye tugende babiri. Ajjeko obujja. Annange simanyi na kumanya.